Mbufu wa Ababaka ba Parliamenti bakongobagidde abadde Minisita w'abakozi retired Kano Charles Okele Engola. Bano basaasidde ab'Enganda ne basaba gavumenti erowooze ku mbeera z'abajaasi n'abapoliisi. Ababaka ba Parliament bakongobagidde abadde Minisita w'abakozi Charles Engola ng'onattiddwa omukuumi we ku makya ng'agulawo olutuula lwa Parliament olwaleero. Speaker Anita Among abikidde Parliament okuttibwa kwa Minisita Engola. Just a few minutes back, we've got information, very disturbing information, disheartening, that one of our own who sits on the front bench, Honorable Engola Machidogo, has been shot by his UPDF bodyguard. Bano basituse ne basirikirira okumala akaseera. Ababaka ba Parliament abalala nabo bamukongobagidde ne bamusiima olw'okubeera omukkakkamu ng'ensonga zonna ezibazise azikwata kisajja kikolo. Tujja mujjukirako okubeera so transparent, okubeera nga wabula, okubeera nga really bw'ogenda mu ofiisi ye ofaayo ng'okikoze ki ng'otuuse ng'ofunye ekyobadde oyagala. Kitalo nnyo tusaasira family, eggwanga ne president. Kuba omuntu ne bw'oba ofunye obutakkaanya naye eky'okugyawo obulamu ky'ekintu ekisinga kyekirina okusembayo okulowoozaako. So kitalo nnyo, kitalo ddala twagala okusaasira family ya minisita wamu n'okusaasira eggwanga olw'okuvibwako omuntu ow'omugaso bw'atyo. Ababaka era basabye gavumenti eyongere okusitula embeera z'abasirikale n'abapoliisi. Bangi balina obutale bumativu. Abamu twogera ne bapolice officers betusanga ku makubo. Oli akwata okuyimiriza mu traffic. Wamanya nti oli MP natandika okubuulira ebizibu byonna bye bayitamu. So kiyinza okuba nga byebimu ku bo, so gavumenti yeetaaga okwongera kunoonyereza yali n'okusitula embeera z'abakuumi. Yani tukubiza n'abantu abalina abakuumi. Abantu abo bongera obbalabirira. Bodyguard ono alina okubeera ng'abadde annyonnyola minisita embeera gy'ayitamu. Ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Kino kibeere kyakulabirako eri ffe abakozesa abantu. Bulijjo tufengayo okuwuliriza. Abalina abakuumi abakulira abasirikale tutunuulira abasirikale engeri gye basula gye bali emisaala gye tubawa naddala nga tubageraageranya ne bakama baabwe be bakuuma. Tetutaka kunoonya bunoonya kyatuuse ku musirikale ono. Tunoonye abasirikale bonna embeera gye bawangaalira. Kino kitaddewo okutya. Era teweewunya nga baminisita abamu basuze bagaadi babazizaayo mu barracks. Bwe twali wano mu Parliament, gavumenti yaleeta ekiteeso ekyokwongeza abakulu mu supplementary ekyokwongeza abakulu mu magye essente ne tubabuuza ate bano bawansi abatandikirwako bo nga temubakonsidalinze ensonga ne batagifaako. Era omuntu watukira okwekyawa kitegeeza byalabye bingi. Obed Lutale ne Rachel Nakasi be bakusakidde eggulire lino. Kale kitalo nnyo tugenda ku mulamu kanywemu ku Kristo tukyakomawo n'amawulire amalala. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Reach for more out of life and celebrate every win with a cold bottle of Pilsner. Pilsner Lager. Stand tall, stride on. Bino bye byafaayo ebirala ebyabeddira empindi. Nga kaddulubaale wa Winyi Wanyana azadde omulangira Ngozi yawa amagezi nti ayonke ku bbeere limu ne Katumba ow'Enkima olw'okutya nti Kabaka Winyi yali ayinza okutta omulangira oyo. Kabaka Chwannabaka we yazaawa abataka gaabeesiba kubanga Kalemeera ye yali omulangira yekka Chwannabaka gwe yaleka ku nsi.